amagye ga UPDF gakyawenjeza ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu nga abawenja enseenene. Kino nno munnange kyongera okulaga nti ekituufu kiri nti nabo buli kimu bateebereza kiteebereze. Omusajja oba ali ludda wa. Kati munnange agaliwo, munnange abasirikale basazeeko amaka g'omubaka Nsanja bagasazeeko nga banoonya Bobi Wine, banoonya Kyagulanyi, bali ku biragiro munoonya omusajja bannange. Omusajja nabagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alinga time bomb egenda okubwatuka essaawa yonna, kubanga ate ngenda bwe nakunyonyera nti bano baakwata ku kye bayita hotline line eyokya. Muhoozi bw'atyo munnange nga aberekeddwako basajja be bayingira ne bayingira amaka ga Kyagulanyi ne bakuba mukyala we. Omukyala agamba yazuukuka buzuukusi nga yazirise dda nga bamwambaza dda bunetoopu endala, tetumanyi oba ayina akaseera katannyonnyola. Okitegeera agenda okuzuka ng'ali muki, ng'ali mu ddwaliro. Bino ne nkugamba nti byava dda ku mbeera bwe kiba nti obadde oyinza okuddaawo n'ogamba nti kaakati anti Kyagulanyi bannange bano bayeekera baagala kutabangula ggwanga. Muganda wange awo nabo bakimanyi bulungi nnyo nti omusajja mwakwata ku mukyala we ne mumukuba ne mumwambula ne mutema enzigi. Omusajja ajje bannange ali ludda wa, mumunoonye mumukwate, kubanga bo kye baali bakola ki, kye baali balowooza nti ate anaddukira wa. Kakati munnange nga bwe nkutegeezeza nti bunkenke bwennyini ku sayidi yaawo waliwo sitoore ennene awo, kubanga nakakuba sitoore eziwerako ku nsonga eyo. Security operatives ku lunaku lwakutaano ekiro bwe batyo basazeeko amaka ga Patrick Nsanja ku kyalo kye bata Kirindi, Nazigo sub county, Kayunga district, nga bali mu kunoonya, bali mu kikwekweto operation in a search for National Unity Platform President Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Essaawa eno munnange amayitire ge, era bwe tuba tukubuulira nti Bobi Wine bagamba yadduse n'agenda n'afuluma eggwanga, tukugamba mbu teri amanyi kituufu, naye ne Lugongo yatamanyi nesebyo tamanyi. Ate munnange ate amateeka ge mateeka, ate onoobabuuza oti nawe bajja kugamba omusajja yadduka, omusajja naffe omusajja yadduka ebyaddala. Naye munnange mu operation eno abatuuze ab'oku kyalo ekyo Nazigo, ababeera Nazigo bagamba nti bino byabaddewo ssaawa 4 ez'ekiro lunaku lwakutaano, era nti mwabaddemu abasajja nga bakutte emmundu eza buli kika, era nga babadde bakakafu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alabika gyali ewa Nsanja. Kati bwe bati munnange ne bayingira mu maka ga Nsanja, ye teyabaddeyo ewaka, teyabaddeyo. Kakati Vivian Namakobe ono nga mwannyina wa Nsanja bw'atyo nga annyonnyola ki, sooka munnange omanye nti maintenance palace, aba maintenance palace bano balina solar systems ze wali badde weetaaga gwe munnange, naddala nga wakoowa ekibululu oli mu kulaba kafirimu k'ewaka nga amasanyalaze cwi, oli ku mulimu ku kompyuta okola, abalala bakolera waka, buli kimu bakikolerako web designing n'ebirala byonna, kuba kati eno ensi gyeraga ya mutimbagano ng'amasanyalaze cwi. Kakati munnange aba maintenance palace basobola okuwa backups kwezi osobola okukozesa, osobola okusima oluzzi nga pampu ya solar, osobola okuba ne security lights ennungi nga bwe buziba nga zeeteekako, bwe bukya nga zejjako, kujja olaba bulabi. Ne bw'oba toli Uganda teweetaaga banamu temuteekako mataala,
ababujabuja baba balowooza gy'oli ate ani ateekako amatala ani agajjako. Aba maintenance palace babirina balina water heaters zombi naabiro zikozesa sola zinywa amasanyalaze neezo tozeepankako. Balina CCTV cameras zikwata 24/7 tewali bino nti ate akatambi tetwakafunye amasanyalaze gaali gavaako. Mukitegeera ng'ebyali Tandabukenya bwe batugamba nti ebikyala bya gundi tebikola ebya KCCA tebasobola kukwata katambi. Kakati aba maintenance palace kakati songa munnange ne Hillside View apartments zona apartments zisangibwa ku Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda ekitende oba ekajjansi buuza nti ejjanyi ku church yewa awo ogenda okusanga Hillside View apartments. Transport wabeerere naddala gwava ku airport. Dr. Waali temufa birwadde yita ku namba yange esembyayo 73 oba program wano ku Uganda Trage oteeka mu buteesi Dr. Kigwagwa. Ojja kuba munnange otegeera ebifa ku bulamu bwo bakikulu nnyo. Kakati munnange ng'otegeezezza mbadde nkyakunyumiza nti Vivian Namakobe Vivian Namakobe ono nga ye mwannyina wa Nsanja. Kakati ono atugamba nti munnange bano be tuyita ba security personnel bwe batyo nga bayungudde abampi n'abawanvu ku biragiro bya Muhoozi Kayini Lugaba. Munoonye omusajja bannange, omusajja bw'abula bannange omusajja agenda kunkuba. Akimanyi bulungi nnyo nti waliyo empise, Muhoozi naye akimanyi nti waliyo empi n'engolo. Tekasookedde nga bonnange okwata ba Edi Sebufu n'okuba. Robert Kyagulanyi Ssentemu lwalirabika bw'ati. Oyinza n'okukyuka ng'owulira akuyita ogenda ogira oti yakachwa luyi mu Kiwalaata. Kakati Vivian Namakobe atugamba nti abasajja aba bagalidde emigemera wala nga bakutte emmundu ziri, bakutte empingu, bakutte ensulula ebitiiyo bwe batyo munnange batambula n'amadaala gaabwe. Bayingidde mu nnyumba bagenze okulaba abasajja bayingira mu sitting room tebajjamu nga tujjukira oba babisooto baki bo bayingira buyingizi. Bagenze okulaba abasajja nga babagamba nti twagala Kyagulanyi. Naye olwokuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa ensi yonna bategeddwa baagala Kyagulanyi Bobi Wine. Kakati munnange ngono atugamba nti abasajja bayingidde buyingizi tebakonkonye mu sitting room ne bababuuza nti bannange mwalabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obwana obuto jukira obwana obuto bumanyi Bobi Wine. Bakalaga ekifaananyi ne kamwenya n'okumwenya President Bobi Wine, people power, our power. Kakati munnange ng'ekibuzo kye babuuzanga n'abato bonna bakimanyi bulungi nnyo. Bano ne baddamu kimu bannange tetumanyi, n'obwana obuto nti tetumanyi. Kakati jukira nti bano bazze banoonya Kyagulanyi wonna naku z'omwezi nga 16 Januari nga twakava okulonda bwe batyo basalako amakaage nga baagala omukwata. Naye nga bino jjukira byava ku kubeera nti nno baali bamulondola kubanga bo bagamba nti teyaddaka ayina we baamulaba nga agenda mbu nga yeebuzaabuza nabo bamulaba tebaagala mukwata nga bebakamata nabakubira nga alangirira naye nga bamulaba kuladdaziza bikwali era nga Muhoozi naye kennyini agamba mumulondoole n'ayingira mu kizimbe mu bimu ku bizimbe bya mukwano gwe ne babeerawo. Kati bagenda ofuna order nti kale mumukwate. Bagenda okugendayo ne banoonya wansi wa kapiti mu kabada ne banoonya ne bavunula ebikopo n'amasowaani amaseppiki ne bamunoonya mu byoto mu sigiri mu microwave nga mwali nga taliimu. Abasajja bugambe buli kimu baakivunula obusanirizo na biki bapalo omusajja nti kuba yeefunyiza n'ayingiramu awo nga taliyo. Ne bibasobera intelligence y'ekibogwe awo muganda wange bwe bategeerera nti sente z'omusozi zigendera ki ku bano baweewe. Kati olwo oda nejja nti mugendeeka mulumba alabika yazzeeyo dda kati kwe kulumba ne batwala mu helicopter ziri nga bakakasa gyali
bwakolenga bwe bakola Maduro bamukwate munnange tebamusangayo. January nga 23 era operatives ne basalawo ne balumba amaka ga Kyagulanyi ne bakuba mukyala bwe Babi Kyagulanyi bamukubira ddala era kigambibwa okuba nti ne mutabani wa Senkulu Mwanda yali gyali era ono aliko obubuuza bungi nnyo kubanga si ye muntu abwa abakyala respect ate ng'egyagala okweyeraageranya ku Robert Kyagulanyi Center tuli byongerako naye munnange ng'avaawo bw'amaliriza nga bw'ayagala okutyobulatyobula abakyala ebifaananyi n'abateeka ku mutimbagano ng'alaga nti muka Kyagulanyi baamukuba ng'ali mu kubala tiles wansi ate bwe yeefuulanga mbu bo tebabonyaabonya abaserikale balina okubonerezebwa. Naye munnange ensi yonna neemutunuulira n'adiba neki n'ebipositisi bye byonna byonna essaawa eno byamuddira kati anoonya Robert Kyagulanyi Center mutamulaba. Kaakati munnange bwe batyo nga bamaze okugenda ewa Nsanja banoonya Robert Kyagulanyi Center katuzzeeyo ewa Nsanja bamunoonyeza buli wamu bamunoonyeza abasajja babikudde amasepiki sajja nja n'okubikula esepiki nasanga mwafumbye ennyama mugenda okubala ebishinga tebiwera bali abasajja yukire babeera bayala tebannalya batamunaalya ekifyuyu. Kakati munnange abaserikale banoonyera Robert Kyagulanyi Center ne mu sepiki z'enva bamukebedde emmere musaanukule emmere. Kakati munnange obusungu bubakwata bawulira waliwo kiraabu ekuba ebidongo awo jukira ndowooza y'embeera gye baagala nti abantu babeere nga bali ku byabwe. Kakati obusungu bubakwata essaawa eno nti tebakyayagana abantu kubeera mu mbeera baagala teekawo kafyu naye bikyagaanye. Wano ku show ya Joe Steady abasajja abapoliisi baayise buyiisi kuki abasirikale n'abapoliisi baayise buyiisi ku stage mbu sheewedde mugende naye era byonna byonna busungu kubanga luli babadde bamanyi bannayuganda babeera mu ddombolo ya Solo naye kakati bakimanye bulungi nnyo nti ate bannayuganda bakuweese Robert Kyagulanyi Center True Revolutionary bamukwese buli gwe babuuza tamanyi. Kakati bagamba bwe basanyuka biki nga ffe tugenda ku mbooko ani agenda ottaasa akali mu kaffe. Omusajja essaawa yonna abaluka ebyaddala baba seefu nga bamulina kubanga baba balina bargaining power naye nga tebamulina wonna waanabbulukukira kubanga jjukira baakwata ku mukyala we. Kakati bino byava mu mmwe abawoza mu protecting gains zammwe simanya mbu Uganda security eri ggulugulu nedda ssebo baagenda ku gavumenti esooka family ne bagitaakyaganya n'amaka ge ne bagawamba. Lwakuba emboozi eneyinza okuwanvuwa naye ate era tugenda kujja maaso mu mboozi yaffe tulingizeeyo tulabe balooya ba Kyagulanyi tugambye eri military barracks yennyini era n'okugendayo essaawa eno bayinza okulowooza nti omusajja ayinza okuba yeegweka mu kikebe ekyo kye baasimbamu ebimuli nga mwali. Banatera n'otugamba nti Robert Kyagulanyi Center afuuka ayinza okuba afuuka kapa ayinza okuba afuuka ebimuli ayinza okuba yafuuka omuti oguli awo. Babirowooza byonna kubanga baatugamba omusajja ali mu ngoye za Kyagulanyi tavaamu era mbw asulayo obuliri bwe nga tonaazambala kubanga abasawo aleetwa musawo ku musawo baleeta musawo ku basawo abasawo gamba buli kaseera bamuleetera oba oliawo mwe munaava anaakola ki anaasobola okubeera nga aloba amaanyi ga Kyagulanyi. Ebintu bikyagaanye muganda bwange. Abasawo bonna bawoza kimu abatali Kyagulanyi tewali kiyinza kukolebwa. Mumunoonye mumufune naye jjajja ayinza okuba yafuluma nafuluma mwali ate ogambe nti yafuluma omusajja abagambe kati ate wano tumunoonyeza ki oba tebakyali ssente bala mwawe buddirwa eyiise alina bagamba mumugambe mwali. Kaakati munnange bwe batyo nkugambye nti nga bavudde mu maka ga Nsanja olwo bagenda okuwulirayo kiraabu ekuba bagita HD Sports Bar enazigo ekuba ennyimba
bali mu kugira simanyi abani nze ayinawo omubiri kakati ngagamba ani ayinawo omubiri kakati bano ababaddewo abatugulira bino bagamba nti abasajja bwe batuusa awo nga bakuba amasasi mu bbanga nga baagala ebbaala eggalewo obusungu bagezaako kuwanvuya operation oba n'okubeera nga baagala ofuna accountability ya sena twatuuse ne tugumbulula abantu kati sente ze mwatuwadde zaaweddewo jjukira sente za muwa musolo nga muganda ntolooza nti biggweera awo ebityo kati bali mu kunoonya Kyagulanyi eprojekiti eriwo kati Stephen Mutyaba ono ye LC Mutyaba ye LC1 chairman atugamba nti incident eno yaleeseewo okutya panic ey'amaanyi era abantu munnange mu bbaala ne badduka amasasi bagakuba mu bbanga ne badduka ne bagenda sajja baliko obusungu Kyagulanyi ali luddawa tuddeyo tutya waki tunagamba oba twateebereza nti ali muno kati Nsanja jjukira nti ono abadde ku lusegerenyo lwa Kyagulanyi naddala mu campaign kumpi abadde atambula buli wamu Kyagulanyi wabadde agenda naye kenyininyini munnange gyali agamba bannange abasajja banoonya buli wamu babeera bangoberera esimu zange bazitulakinga nze simanyi Kyagulanyi gyali batuusa n'okutwala ebifaananyi babirage obwana obuto kabebi wakiri kabenga ngeri kakumbe bwo bwana bumanyi Kyagulanyi bumanyi kagoza bya power sajja nze nokakubuluyi kakati munnange omusajja ono atugamba Nsanja atugamba bannange simanyi nze bubweni gyali abasajja bali mu kunnondoola buli wamu wendaga amasimu gange gonna bagatulakinga balowooza nze ayina Kyagulanyi balowooza nze amulina babba akalulu naye baakebbira kakati nga bamaze okubba akalulu ne bakebbira kuba kekaavaako ebyo kati ye muhoozi byonna byonna yagala abitwalira wamu n'ejjoogo kati olumbu tulumbe eto lwamaka ge tugakube mukyala wetu muganda wange kirabika ebintu si byangu era bano mu kutulimba buli kaseera ffe tetumwagala kitona kye tumwagaza naye tusooke n'agamba ne just kyetaagisa okubeeraawo sikyo terina okubeera mu maka ge kakati munnange oba ali ku American Embassy eyo bakyekinzeyoko oba batyayo kati ate n'obalagirira nno naye ne batagenda ne batafaayo na kugendayo kakati munnange ono Chris bali omunsi musajja wattu ng'agezako tugamba tetulina buzibu ku Bobi Wine tetulina era bw'aba alina obuzibu tuba tujja mmukwata tetumunoonya teri amunoonya na buno obutera okuba bujjira obunyama bubeera okwo ku TikTok teri yeetaaga Kyagulanyi nga bamwagaza ki eyo ali mmezanya gye hide and seek muganda wange bakimanyi bulungi nnyo nti obuganzi yabutwala bamunoonya mweyambulirako bamukolerako bikulubiro ebyekirogo mbu baswikinga amasannyalaze bagajje ku Kyagulanyi bagateeke ku balabusa muwoze nga yeenandisa engoye za Kyagulanyi jjukira ntono ate ye muwanvu ku Kyagulanyi kati abeera muli ati mujja mumusanga ng'ali mu kukuba raapu ng'ali mu kurapinga ngali ku nnyimba za Kyagulanyi ali mu kumayiminga kubanga muganda wange biro si byangu